Webale kutwegattako nateeko alipoota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku y'embeera y'obudde. Mu biseera eby'okumakya akasana kasuubira okwaka ate nga bwe kakubaakubamu mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Olw'eggulo tusuubira enkuba okutonnya era mu bitundu ebitali bimu. Bwe tukyala ku mbeera y'obudde nga bwesuubirwa okubeera olunaku olw'enkya, mu bitundu ebyo eby'omu nsozi ez'e Kabaale tusuubira okufunayo oluwandaggirize. Olwo ebitundu ebyo eby'omu bugwanjuba tusuubira enkuba okutonnya, wabula nga enkuba eno tugisuubira okubaamu okubwatuka okw'eggulu. Mu bukiikakkono yo tusuubira akasana okwememula, olwo ate ebitundu ebyo eby'omu buvanjuba okudda mu masekkati awamu n'ebyo ebiriraanye olubalama lw'ennyanja Nalubaale tusuubira enkuba okutonnya, wabula nga enkuba eno tugisuubira okubaamu n'okubwatuka okw'eggulu. Ebbugumu mu bukiikakkono tulisuubira okutuuka ku degrees 29. Kampala ssaako n'emiriraano ebbugumu tulisuubira okutuuka ku degrees 26. Mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu tulisuubira okutuuka ku degrees 23. Embeera y'obudde nga bwe tugisuubira mu nnaku eziddirira, Sande ssaako ne Mande tusuubira enkuba okutonnya nga n'ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 26. Olwokubiri awamu n'olwokusatu enkuba eno tugisuubira okugenda mu maaso era nga ebbugumu tulisuubira okukkako okutuuka ku degrees 25. Bwe tukyala ku mbeera y'obudde nga bwe tugisuubira mu bibuga ebyebunaayira, mu Nairobi, Dubai awamu ne mu New Delhi tusuubira akasana okwememula, wabula nga yo mu Dubai ebbugumu tulisuubira okutuuka ku degrees 42. New York awamu ne mu London tusuubira akasana okwaka ate nga bwe kakubaakubamu. Awo nno gwe asuubira okutambulako mu bibuga ebyo tukusaba ogende nga weeteekedde embeera eyo. Okumanya ebisingawo genda ku mutimbagano gwaffe nga bw'ogulaba. Nsigadde nga nze Nanteza Juliet.